waliwo yambuziza ku birooto ebikwatagana ku mbuzi era yansaba nangamba bakole video eyigiriza ku birooto ebikwatagana ku mbuzi. Yes, tugenda tuna ebirooto ebyo bw'oloota embuzi kitegeeza ki mu buli ngeri yonna gy'oba ogirooseemu. Now ebirooto ebikwatagana ku mbuzi mangu nnyo tujagendako mu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Embuzi yali ekozesebwa nnyo nga saddaaka y'ekibi, ng'oleeta embuzi yo n'ogisaako emikono n'ogyogererako ebibi byo ne bagisaddaaka nekola nga sacrifice oba ekiweebwayo eky'ekibi. Era ebiseera ebimu embuzi yateekebwangako emikono bagyogererako ebibi by'abaana ba Isirayiri ne bagita embuzi ya Azazeeri n'egenda ekiikiridde okuba ng'etutte obutali butuukirivu bw'abaana ba Isirayiri. So embuzi yakozesebwanga nnyo as a sin offering. So olwa tugenda batunuulira ekirooto ekikwatagana ku mbuzi omwana wa Katonda mu buli ango yonna gy'oba okiroseemu. Nmukwata bandaba eno bagita Chosen Generation naze Brother Steven, tuli balokole akwino channel nziramu ebirooto n'okubayigiriza ku topics endala. Obanga olimpya subscribingako nakadde selecting all olime kubanga omisinga video zaffe zeteekayo buki buli lunaku. Obanga wakajja wano sokola ikingo obubaka buno then tweyongereyo mukwano gwange. Okota embuzi kisinziira mu ngeri ki gy'oba ogiroseemu. In fact ne Yesu yagyogerako tuzasooke mbasomere ekyawandikibwa mu kitabo kya Matayo sura 25 okutandikira ku nnyolwa 31 awo yayogera ku ngeri gy'agenda okuyawulamu embuzi n'endiga. Matayo essula 25 okutandikira ku nnyolwa 31 wagamba bati, naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye awo, bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye n'amawanga gonna nga gali kuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibaawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi. Kawuliddako, endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono gwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti, mujje mmwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwateekerwateekerwa okuva okutonda kw'ensi. Kubanga nali njala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali mu nvuba, envuba yekkomeraye, nali mu nvuba ne mujja mundaba. Awo abatuukirivu baliddamu ne bamugamba nti, Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa, era twakulaba ddi nga oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza, era twakulaba ddi nga oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja tukulaba. Naye kabaka aliddamu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikolera nze. Awo aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti, muve wendi mmwe abaakolimirwa, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Sitaani ne bamalayika be. Kubanga nali njala temwampa kyakulya, nali nnyonta temwanywesa, nali mugenyi temwansuza, nali bwereere temwanyambaza, nali mulwadde ne mu nvuba temwannambula. Awo nabo baliddamu nga bagamba nti, Mukama waffe, twakulaba ddi nga olina enjala, oba ng'olina ennyonta, oba ng'oli mugenyi, oba ng'oli bwereere, oba ng'oli mulwadde, oba mu nvuba ne tutakuweereza? Awo alibaddamu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nga bwe mutaakola omu ku abo abasinga obuto, temwakolera nze. N'abo baligenda mu kibonerezo ekitaggwaawo, naye abatuukirivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Abatuukirivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo. So katulabye ekyawandiikibwa nga kitulaga embuzi mu ndagaano empya. Embuzi ekategole y'abantu kika ki? Beebo abatakola Katonda by'ayagala. Embuzi sobola ota embuzi manya nti ekikiri ogwo omwoyo gwa rebellion. Omwoyo gwa rebellion
emulokole amanyidde ddala nti kino kyalina okukola n'etakikola rebellion. Okay, embuzi nga bw'ogiraba kalakita yayo nga bw'ogiraba ensonga lwaki Yesu agikozesa nnyo ng'agiwerako yo face nga bw'olaba embuzi kalakita yayo bw'eri. Embuzi oba ogitwala kulya n'esebo ng'egenda ewalira naye ng'oyambayo ogitwala kulya naye ng'egenda ewalira esikattira eyagala kuddayo waka. So embuzi mu kirooto ekiikira omwoyo gwa rebellion, omwoyo gwa arrogance, ng'oli very arrogant. Omuntu arrogant yabeera atya mu Luganda? Tolina ky'omugamba. Omuntu ali very stubborn. Omuntu omulalu ali very stubborn ng'alina eddalu lingi. Embuzi erina eddalu ly'amaanyi nnyo teewombekako n'akamu. Omuntu ali atya? Ali disobedient. Omuntu atagondera Katonda. Embuzi tegonda n'akamu. Eringa ndigendige koteka bukotesi mutwe n'etambula n'ekugoberera. Naye embuzi baaba yakusiba mugwa no. So eri disobedient nnyo. Tulabye nga Yesu agenda kuba ng'ayawulamu endiga n'embuzi. Endiga zigenda kubeera ku mukono gwa kkono, endiga zigenda kubeera ku mukono gwa ddyo, embuzi ku mukono gwa kkono. Era agambye embuzi ezo ze zitaakola zikirwa. Yali muyala Yesu tezamuwa kyakulya, yali muyonta tezamuwa kyakunywa, yali mulwadde oba mu nvuba nekomera tebamulambula nako yadde. Kwegamba bo baali beeyagala bokka na bokka nte nga bagamba balokole. Ku lunaku luli bagenda kubanga bakola ki? Bayawulamu. So bw'olota embuzi ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga omwoyo gwa rebellion, omwoyo gw'obujeemu, omwoyo gw'empaka. Kati waliwo ngiraba ebyokulabirako kino eky'embuzi. Waliwo yaloota ng'alaba embuzi eri mu church. Kati mukwano gwange oba mwegayirizi ng'olaba embuzi eri mu church, Mukama bakulaga nti waliwo omwoyo gwa rebellion ku kkanisa eyo. Kwetaaga okuba ng'osaba guno gubeera muzimu mulambo. Omwoyo gwa rebellion, omwoyo gwa rebellion ng'omuntu tagondera Katonda, omuntu alina empaka. Mukama agamba kino kimayidde Katonda is supreme naye nga tayagala kumukola ki? Kumugondera. So buli lw'oloota embuzi mukwano gwange nti waliwo ekintu Mukama Katonda olisi kyaba akugamba. Oyinza okuba nga tolina rebellious naye Mukama ayinza okugamba ekintu kimu n'ogaana okukikola mu maaso ge n'oba ng'oli mujeemu. Rebellion n'oloota embuzi. So embuzi eno ekiikirira kibi, ekiikirira butali butuukirivu, ekiikirira bujeemu, mpaka, ebintu ng'ebyo nga bulaba ebyo. So oloota ng'omuntu yenna alina embuzi nti mukwano gwange kyandibanga Mukama akulaga omwoyo gwa rebellion mosso bw'abanga mwana wa Katonda. Naw kino kyawukanamu okulota ng'olaba olina embuzi like olina egundi eggana ly'embuzi ery'amaanyi kiyinza okukiikirira foxes ez'amaanyi oba ebisibe by'amaanyi biyinza okukiikirira mu kisasi. Buli olota embuzi nti mukwano gwange kibeera kibi oba rebellion kisinziira context y'ekyoto oba ogiroose. Mulebe kennyini weekebera ng'oloose ekirooto kino eky'embuzi, weekebera n'olaba ddala obadde ogondera Katonda. Waliwo ekintu kyonna Mukama kyakugamba okukola nga tonaba kukikola. Waliwo ekintu kyonna ky'obadde omanyi kino kya Bwakatonda naye nga tokikola, ng'otambula mu rebellion, otambula mu bujeemu. Waliwo egiroota ng'agiraba mu compound ye nti mukwano gwange Mukama bakulaga oluusi oyinza okuba nga waliwo witchcraft, omwoyo omubi, amaanyi g'ekizikisa agaba galumbye obulamu bwo. Naw waliwo yagiraba nga eyingidde mu nnyumba ye, embuzi ng'eyingidde mu nnyumba ye, okay, ng'emutunuulidde. Nnyoli yali mu compound yali emutunuulidde bweti. Embuzi naye ekyoto kino eky'embuzi weekeberamu n'olaba bulamu butuufu ogondera Mukama obanga Mukama tokola ki? Tomugondera n'akamu. Obanga togondera Mukama manya nti mukwano Mukama ekyo kyakola ki? Kyayogerako Eva. Osooka ne weekebera n'omwoyo guno guvuddewa. Waliwo gy'ota ng'agyaba mu buliri bwe embuzi ng'eri mu buliri bwe oluusi nga n'omwami we waali naye nga saba embuzi ekoze ki? Etudde mu buliri bwe. Kati olina okuba ng'omanya embuzi eyo esobola okukiikira omwoyo gwa rebellion okuba genda okuyingira mu maka gammwe bakube bubi nnyo gasasane oluusi lisobola okubeera eddogo. Okay, kati osooka ne weekebera ebintu bitambula bitya? Are you in good terms? Ebintu bitambula bulungi? Okay, kubanga embuzi zino bazikolerako nnyo saddaaka mu masaba eyo. Kati waliwo yaloota nga embuzi nga emugoba. Embuzi ekola ki? Emugoba. Ngemba gambe nti embuzi etambulako omwoyo gwa rebellion, oluusi etambulako ne saddaaka amalugo kubanga emirimu bigisindikiddwa eri obulamu bwo. Embuzi ekugoba osobola okubeera omwoyo gwa rebellion ate esobola okubeera eddogo. Kati weekebera first of all n'olaba nga mu butuufu tolina mwoyo gwaki? Gwa rebellion mu bulamu bwo. Waliwo omulala yaloota ng'embuzi emulumye. Embuzi bange yange ekulumye mukwano gwe manya nti maanyi ga kizikiza ago. Probably yinza okubeera nga ddoko erikoze ki? Erikutte. Nekyo olina okuba ng'okola ng'omwana wa Katonda kusooka weekeberemu omwoyo gwa rebellion buli okuba nga tokola ki? Togulina obanga ogulina repentinga osobola n'okubuuza omwoyo omutukuvu n'omubuuza mwoyo omutukuvu kino kiki abajja kubaka akulage exact oba ddogo oba rebellion oba nga mu butuufu ddala tolina ky'olaba. Waliwo yalootako ng'alaba embuzi nga bagisaddaase naye ng'omusaayi
samukidde no bali bagisala nga banasala embuzi ojirya kabagisala ne omusaayi ne gumusamukira kati mukwano gwange ekyo kirooto kiba kiraga nti waliyo saddaaka gye baba bakola oba gye baba bakoze ogwo omusaayi ogusamukidde manya nti saddaaka baba bagikoze ng'omusaayi ogwo guli after your life ng'omusaayi gwo gwa embuzi gwe guli mu kubanga gupasuwinga obulamu bwo saddaaka zibakolya mu masabo basaddaaka ebisolo ebyo ne babyogerako ebigambo ogwo omusaayi ogwo gubeera gupasuwinga baba basaddaaka bukokola bukiki ogwo omusaayi sebo bayibuli egamba obulamu bwa buli kitonde buli muki buli mu musaayi omusaayi gubeera mulamu wadde ekisolo bakisaze gusigala gwogera era obulamu bwe bigambo bagwogereddeko kati ezo saddaaka olina okuba ng'ozisazaamu ez'omulabe ezibaba bakoze n'ozirenawunsinga n'ozisalizaamu ddala n'oziyambula n'ozigobera ddala ku bulamu obwo n'osumalawo omusaayi gwa Yesu kuba naffe tuli mu ndagaano ya musaayi mukimanyi bulungi nnyo tuli mu ndagaano ya musaayi y'omusaayi gwa Yesu kati omusaayi gw'embuzi nkoko goonya simanya nte bukyo obula buyiibwayiibwa byonna nomata ne bwe guba gwa muntu gwe basaddaase togusobola kukusinga gwe ayina omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa Katonda tosobola kubanga okola ki osingibwa obanga tunaba kusubscribinga simanyi kyolinda subscribinga kona kade selecting all olimo kubanga omisinga video ziteekayo buli kaseera obanga tunaba kulayikinga bwaka buno liking busobola kubanga bukola ki butambula YouTube esobola kubanga ebutuusa wala obanga olina ekintu kyonna kyoloose jangu ku YouTube channel teekamu kyonna kyoloose kulota mbuzi kulota mbizi kulota sente kulota colors kyonna tukoze ebirooto almost byonna tugenze tubimalayo obikavalinga ng'osaakinga ekyoto kyoloose ogenda kubanga okiraba atuyongereyo waliwo yaloota ng'alaba embuzi ng'eri ku mugwa ng'alaba just embuzi eri awo eri ku mugwa ebiseera bisinga bulola embuzi ng'eri ku mugwa mukama Katonda ayinza okuba ng'akulaga bulamu bwo nga gwe kennyini gwe musibe ng'ekikoligo kiri ku bulamu bwo naye nga kivudde kubeera ng'oli rebellious ng'olina omwoyo gwa rebellion omwoyo ogwo ogw'obanga towulira toli mugonvu so kyo otya ng'olaba omwana wo naye ng'olaba omwana wo is very very stubborn oba olina okumusabira omwoyo ogwo ogwa rebellion olumere yaloota ng'alaba embuzi eri mu kkubo ng'emulemeseza okubanga agenda ekyoto sebo embuzi esobola okulemesa gy'olaga obuliwo osobola ogiyitako n'omugere n'ogyekuba naye sebo mu kirooto embuzi esobola okulemesa gy'olaga n'ogamba bannange embuzi ebulokinze gy'alaga ebiseera ebisinga Mukama ayinza okuba ng'akulaga nti omwoyo gwa rebellion kulemeseza ogenda maaso oluusi nga waliwo amanyi g'ekizikiza hindering spirit ekulemeseza okuba nga okola ki weeyongerayo omuntu bw'ajja banga akuyamba ongera okuba ng'otegeera amakulu g'ekyoto kyo na waliwo yaloota nga waliwo omuntu akutte omutwe gw'embuzi bagamba era njabawa example zokka omuntu akutte omutwe gwaki gw'embuzi embuzi agisaddasa akutte omutwe kati kisinziira ekirooto ekyo engeri kirooseemu naye nga gyennala ebeera saddaaka mukwano gwange ate ekintu kyonna Mukama kyakulaga ebiseera ebisinga kiba kikwata ku bulamu bwo n'ekisembe waliwo yaloota nga alaba embuzi ng'erina ekiwundu eky'amaanyi ng'era eri ku mugwa ng'eri mu bulumi nga tesobola na kutambula ng'ekaaba okufa nga tesobola kutambula eyo embuzi gy'olabye erina ekiwundu tasobola kutambula obulumi obw'ekitalo ebiseera ebisinga Mukama ayinza okuba ng'ayogera ku bulamu bwo nga bwe tulabye eri mu kitabo ky'Amateeso 25 Tayito 31 Mukama ng'atulaga engeri gy'agenda okwawulamu embuzi n'endiga kati Mukama ayinza obayogera ku bulamu bwo nti buliwo obw'embuzi nga you have a lot of burdens you cannot move on tosobola kutambula tosobola kweyongerayo naye nga kyekikulemeseza character y'embuzi kubeera ng'oli so rebellious maaso ga Mukama tugambye nti kutta embuzi kutambulako omwoyo gwa rebellion ye muntu nga tagondera Katonda nga ogw'obujeemu omwoyo gwo gwaki ogw'obujeemu omuntu ng'oli very very arrogant batumite mutya ye muntu ali awo nga oba amala gayogera in fact n'omwoyo gwa carelessness embuzi eri very very careless omwoyo gwo oli very very careless you're not serious ebintu bya Katonda ng'oli careless nnyo ojja kuba ng'olota embuzi erina omwoyo gwa backsliding embuzi teyagala kugenda yampaka eyagala nnyo okudda emabega bakitwala kulya neyagala nnyo okola ki okudda emabega sobola ota ekirooto eky'embuzi weekeberemu ebyo ebintu kubanga tutegedde omutukuvu yasinga okuvunula ebirooto kubanga obulamu bwaffe tebufaanagana kubanga olwose ekirooto kyonna weekwata omwoyo omutukuvu akuyamba zino biba bulya basics tegeera ebirooto nga ebifaanana naye nga gwe kikyo nga gwe nga bw'otegedde kino kitegeeza kino omuntu bw'ajja kukuyamba kubanga kuyamba ku interpretinga ebirooto byo ayi mukwano nja kukomaawo subscribinga kona kade oba ng'olina kyoloose ekirala beera nga ogenda ku YouTube teekamu kyoloose ojja kuba nga ofuna amakulu gaakyo oba nga okulaba ka video akaddako nakoze ka video akalaga kiki ekiziyiza emikisa gyaffe ng'abaana ba Katonda oba oyagala okumanya ebiziyiza emikisa gyaffe
kabana bakatonda kona wano waggulu ina kubangula baka video yako akazi bichi ebiblockinga emikisa gyo. Nkono bere bulungi mweraba.